nsanvu. Reste bano Mukama mulungi. Nze Dr. Simon Peter Bukenya. Namlembe Angela, she has been my best friend. We met at church, we prayed together. Twasikana mu misa, tusaba fenna. Abadde mukyala mukozi nnyo era ng'akola ebintu bingi. Abangi mumanyi mu byobufuzi, naye ffe tumanyi okusinga ebyobufuzi. Abadde alina omukwano mungi, abadde yeenyigira mu bintu bingi. Angela abadde yeenyigira mu business, abadde yeenyigira mu byobulimi, ate nga yeenyigira ne mu byokuzimba. Angela abadde aganya nnyo okulinnyisa omutindo mu buli kye tukola. Ekyokulabirako bwe yasoma degree yasooka eya economics oba mu bufunzefunze bwe tuyinza okuyita ebyenfuna, twagiraba ewewuka nnyo. Twatuula wamu ne mukubiriza addeyo asoma amateeka asobole okuzitowa. Era n'awuliriza bulungi amateeka n'agasoma era nga waafiiridde. Ayagadde nnyo abantu abatalina mwasirizi, naddala abakuteresa ministries gy'abadde ayambira abaana abatalina bazadde. Era tugenda musubwa nnyo mu ttiimu yaffe eyo. Abadde munnankyukakyuka atabuusibwabuusibwa, era ffe abangi abatabadde mu byabufuzi atuyigiriza ebyobufuzi, era n'atukubiriza tubiyingire wadde tuli mu professions oba mu mirimu egy'enjawulo egitakwatagana nnyo na byabufuzi. Angela abadde musabi nnyo, abadde yeekwasa nnyo Mother Maria, era abadde tasubwa kusoma sappule buli lunaku. Abadde yeenyigira mu pilgrimages ez'enjawulo ng'ekibeko, Fatima ne walala wonna. Tweyanza nnyo tweyanzege. Bande mwebale kujja mukungubagirako mukwano gwaffe, tubadde tumwagala nnyo. Era mbadde nsaba munnange Reste abeeko ekigambo kimu bibiri byatutuusaako. Angela tumusiibule bulungi. Erinnya yenze Reste Nabagala. Angela has been my best friend, atengera sister. Buli ali wano ngona kyakola Angela. Oba kirungi oba kibi, gwe ky'omanya nkumanyi twakimukola. Kubanga buli ekibaddengawo Reste kino kyabadde oba mu family oba mu politics oba ki, nga n'aba Simon nga oba munyizizza. Reste kino kibadde bwekiti ne bwekiti. Angela twamumiitinga, si kumiitinga naye mu kiseera we yali coordinator wa People Power mu Buganda Youth Region, nali vice coordinator wa People Power mu PG Youth. Naye saa kyatuuka ne mugamba Angela njagala nkyukakyuka naye I think at this point politics ndaye kansooke mubeemu kombeko bye nconcentratinga. Ne nvayo ne mulekayo. Oluvannyuma ne tujja ne tukola ekibiina kyaffe bakita Here for Our Foundation. Nze ne Angela pa bakitandikawo. Era omukyala Lilian Babire wa Nopi atumentoringa nnyo okulaba nga Here for Our Foundation etambula eri mu PG etambula. Angela abadde omuntu ayagaliza, anoonya. Emyaka ebiri egisembeyo mbadde in and out of the country. Angela nga yafuuka part of my family. Mbande awo nga nkubidde essimu. Reste ngenze wa jjajja naye mpitiddeko ewa maama. Reste ngenze Chairo. So Angela tugenda kukusubwa nnyo nnyo. Naye nga bwe tuli wawo ne Simon ne bannaffe abalala, tugenda kukuuma legacy ya Angela, era tujja kuba tubatuukirira nti n'abalijja emyaka 10 emabega mu maaso balina omanya nti Angela yaliwo. Angela yali omwagazi w'abantu, omulanyizi w'eddembe, ate era alwanirira abantu abatalina mwasirizi. Mwebale nnyo. Muvunzika mukumbawumba. Omuntu yenna alina kyabanja Angela, onoonya n'otuukirira, nja kuba nkutereeza. Webale nnyo. kale tweyanziza nnyo abo mbayise kuba mbadde nina ensonga bamunda nnyo bakwano nnyo babadde bapeyuka bonna. Kale nno tulina obubaka obuvudde mu Sweden